kikakubiriza abaana bano okukola obulungi okuba nti badde bajjumbira okusoma nga beebuuza nga banyiikira ate nga n'abazadde nga babasasulira ebyo ebyetaagisa ebisobodde okubayamba okubeera nga basoma. Omwana waffe yasinze yafunye obubonero 19 yabuzizaayo kamu okubumalayo bonna n'abaddiridde ne bafuna 18, 17 ne 15. Tulina abayizi abasinze okukola obulungi nga model performance abayizi abasinga obungi ku bayizi 48 abayizi 28 balina points 16 okudda waggulu. Kitegeeza basuubirwa ogenda ku university government sponsorship 15 sciences 16 wonna ne arts bonna. Omuyizi asinze alina points 20 reste na nkabirwa ne bannabala 19 18 n'abalala bakoze bulungi. We are so happy nti abaana baffe the best scored a 20 yamumaze yafunya points meka. I am very surprised of the results we have received. This has been the glory of God, smuggle, faith and diligence, a legacy for posterity. Omukama tumwebaza era tugenda kwongera okutambulira awo. Ndi musanyufu nnyo okubanga nayise bulungi nafunye points 19. Engeri gye nazifunamu bannaye kyali ekisa kya Katonda ye yampa amaanyi nampa n'obumanyirivu n'abasomesa ne wafaayo n'abazadde bange. Tulina abaana abasobodde okufuna obubonero 20, abaana bali 6. Twagala okwebaza ennyo Katonda waffe. Abaana abo abamu bali mu sciences era nga basatu badde bakola BCM. Tubadde n'abayizi 2 era bava mu classe ya science ba PCM ne PEM bafunye points 2. Ababaddiridde ba BCM balina points 18. Twebaza Omukama Katonda nti abaana basobodde okukola obulungi. Badde nkola PCM wano ku Musa High School nasobodde okukola obubonero 19 era ni musanyufu nnyo. Nebaza administration, nebaza abasomesa bange alambeereddewo. Nanyonjo Joy Abigail yasinze nga dakola biology chemistry food and nutrition yafunye 19. Zalwango Christine wadde akola PCM yafunye obubonero 18. Abaana bisatu 10 naye omwana asinze yafuna point 18, owokubiri afunye point 16, owokusatu n'owokuna bafunye point 14. Kale tutwala omukisa guno okwebaza Katonda, twebaza abazadde, twebaza abadirectors baffe bonna, twebaza n'abaana olw'amaanyi ge baateekamu olw'okubeera nti basoma ebitabo. Our best candidates, 3 of them have 19 points. We sat 138. Out of the 138, all of them qualify for university entry. We want to thank and dedicate these results to all the stakeholders of St. Jude SS Masaka. Naye abaana baffe bonna 122 bonna bayise era bagenda ku university. Omwana waife obuwala Joan Yagoba akoze bulungi ino nti afunye obubonero 18 kuguze ku bubiri okumalako. Twende okwebaza abaana bano olw'okusobola okukola obulungi buti nibaswikika ku banaiwe. And I managed to score 18 points. So far be not easy to score those points, but I believe it's God's grace that anybody need to get those points. Eranga lifunye abaana abamazeeku obubonero bwona nkani 10 ku 10 baana 7. It was not a combination, it was a job. It was something that required time, something that required persistence. And the combination ya PCB, so we required 19 points in combination. So
kufuna 19 points combination ya step yange ya engoto muno ile mu mwezi wange tube ngendo lwangu ngendo luraira nakoze history, economics, divinity ne submath. Ebimu ku bintu ebyanyambye okola obulungi above all ye Katonda kubanga nze ng'omwana w'omuntu sirina kyensobola naye basomesa bange bakoze omulimu omulungi ennyo. Nafunye point 19 M chemistry, math and B in biology. Katonda yansobosezza ofuna point 19 ne gata ko ne ba director b'essomero, that is Wabwire Nathan.